musumba nkoledde kino tugenda soka kwa president wa MBS television then tujja gendako mu kanisa tulabe abaweereza tulabe ku basumba kuba ina n'abasumba bamoldinze era abasumba essaawa zino ababuulira enjiri twawulira ku bayitanga pasita Siraja Bizaayo bonna tugenda kubeera nga tubalaba babe ku kye boogera ku musumba yiga kyobakola kiri kimu tova ku MBS television but what we can say rest in peace papa abalaba MBS TV neera ngero okubabuuzaako bampita Carol Nalumu abangi bamanyinga Carol Emboseera najja ku MBS omwaka gwali 2015 nzijukira natandika okukola ne MBS mwezi gwali gwa kusatu nakola journalism and mass communication naye nga bwe tumanya ebintu by'amawulire media sinyangu media yeetaaga omuntu ng'olina talent bwe wawinza okuba wabisoma naye kwetaagisa okuba ng'olina talent nze nno bwe najja ku MBS ebintu byange ngambe nti oba byali byamukisa koze bwe najja ku MBS najja mu baana abasookera ddala osaba okukola ku MBS nze najja ku interview ndowooza waliwo abaana abawera ebisatu naye kyenzijukira bannonda nze waliko omwana bamwita Anita nga kuliko n'omwana omulala bamwita Trisha naye mu bawala abo abasatu be balonda ku baana abaali bawera ebisatu ku MBS twayitako nze ne Trisha nakolako akabanga nagenda ne project ye yali atandise eya Miss Little Uganda nesigala ku MBS television tandikira ddala okukola ku MBS natandikira mu program era gyenkola gyebayita omuziki ku MBS television nga nkikola ne Shan nze mujolede nasangawo Shan nga star nga ina program bagita Battle of Songs Shan yasooka okugikola ku MBS nafuna challenges nyingi nnyo kuba nali mupya ate nno munnange nange bwe najjira tebyali byangu pasita yagali namulabanga neera nga ffe tatubeeramu nga omanyi ng'oli mupya nga wakatandika mu kintu wabula waliwo omukyala nga bamuyita Madamu Anne wabula kyesire nakwerabira tata waffe ali fani nnyo nze yali tanjagala nga tanjagala lwaki siti nga bw'otayagala muntu naye olw'embeera gye nalimu nga ndi muddugavu pasita egamba tipu yayagala baana beeru nabuza bwe najja ku MBS namenya rekodi nze nasooka okukola ku MBS nga ndi muddugavu era nga kimu bibiri mumusanga booti mulwalira gwe kiddugavu biki lumu twali ku sho ne Shan twali tuyombye pasita yiga nampita natujja mu kamera nagamba bajjeeyo bwe batujjaayo nanziza wabbali natandika yayomba nnyo nagamba gwe kiddugavu ekirungi kyolina simayiro tosimayiringa bayiye omuntu yasooka okuŋŋa nti nina simayiro ennungi nagamba njagala oba osese oba ofunye ekikusanyusizza oba oli munyiivu amannyo galina kuba kungulu yiga okutega simayiro kuba kyekirungi kyolina kyekintu kyeyaŋŋamba navaawo muli eri nga ndi munyiikaavu naye mu byonna nga ntendeka netukola omuziki netubeerawo then nakyusa concept ya Battle of Songs nagijja ku Shan kye yali akola nateekawo minzaani nagituuma olutalo lw'ennyimba ku minzaani bwagenda ku makya nangubira naŋŋamba oli wajangu nenzambala nenzija bwe natuuka naŋŋamba nampa ssente naŋŋamba genda e Kasubi ogule amayinja getusobola okukozesa aga minzaani neŋŋenda nali mu kujjukujju nensazisa obuyinja nga sige mayinja gano aga minzaani nasazisa obuyinja nga buwebuka nembumuleetera naga naye Carol nkubi akabazi ku mutwe naye tugendera awo netukola Battle of Songs nakumu mukuntendeka kwange pasita yiga kyesiryerabira era ku battle yampita mu kamera
nankuba oluli pasita yankuba naye ngankubira ki nali mu kamera nenemererwa okukola kyeyali aŋŋambye okukola yaŋŋamba olina okubeera mu katemba twalina Irene Ntale nga mpagira Irene Ntale ne bamukuba naŋŋamba obwoddayo olina okukaabamu ne binnema kyeyakola nankubawo oluyi nabagamba mujeeyo omulamuzi wa yensi ate muddeeyo netuddayo nga nkaaba amaziga nga nkaaba yankuba nanvuma naye nga ebivumo byavuma bikoona ku mutima naye bwe kyaggwanga ekyo nga muzeeyi ye muntu akuzza ku bbali nakuwoyawoya ng'omuntu awoyawoya omwana ng'omuzadde bw'onookola omwana we ekintu nogezaako omuzaamu mbeera nga ye muzeeyi nga bwakuteeka awazibu ng'oba abadde akutraininga ekyo bwe kiggwa ng'afuna engeri gyakuwoyawoya kwegamba nakukamfatinga nakuteeka mu kamfati zone ng'omwana oyo ye pasita Yiga. Pasita Yiga muyigiddeko ebintu bingi nnyo. Pasita Yiga ye muntu eyatulonda from nobody nga teri akumanyi nga teri akukkiririzaamu nga teri amanyi nti olibaako kyofuuka wabula nakubrandi nga nakufuula ekintu. Nze wenajjaku ebyesi nga neyita Carol Cathy jobanizina nakuba akayimba k'embooseera nga kakyali mu audio nampita nangamba kati si gwe Carol Cathy gwe Carol embooseera liri terijja kukola nangamba kati gwe Carol embooseera entandika okweyita naye nga mpulira nga nze omuntu nga si kifiiringa nangamba ojja kifiiringa olina okyambala bw'otuuka ku seeti oba oli muddugavu oba oli otya oli mbooseera making sure omuntu ali ku TV omukakasa nti oli mbooseera oli bwakabi natandika okunzimba. Pasita Yiga abadde alina engeri gyakolamu ebintu bye nze sigenda kwerabira olunaku lumu twamutuuzaako n'atuwa ssente n'atugamba kale obukoye mu buddugavu genda ogula ebizibu namugambuza nze sigenda asobola kuuta bugalo kukuuta biki nti ngenda kweyerusa naye waliyo empeke tetugirabangako tetugimanya waliwo empeke ekwerusa wenna pisi ye yakwata amajja nsumba pisi ye yakwata ssente nzijjukira yatuwa emitwalo gyali 5 yatugamba empeke ezo zammeka pisi saagala Carol yeekuute saagala akone awamu wabere wa bulaaka nga mulala weeru n'akwata emitwalo 5 n'agatukwasa netugenda netufuna empeke oba twazirondawa ng'empeke teziriyo netujja netumatiza muzeeyi nga ye muntu nga bw'aba alina kyayagala okufuula nze muzeeyi yankulira akabina ng'alina ye kyanoonya yankulirako n'akabina Pasita Yiga. Muzeeyi baavuma obutaba nakabina mubadde nakazi alina akabina bwe yatunulanga mu comments ezijja ku Facebook bye banvumanga muli eri ndowooza ng'omuzadde bambi ng'alumwa n'awulira akabina engera nezijja kukusho nga nina figa nga muzeeyi asobola okukola kyonna. Pasita Yiga is this kind of a person gwotasobola kukkiriza kyali abali bakyaddeko ku EBS mukimanyi bw'osanga Pasita Yiga ng'atudde naffe toyoya kuva kawaala bw'osanga Pasita Yiga ng'anyumya naffe toyoya kusiibula kawaala oba ogamba oba nange nzigyekolera ekawaala. Pasita Yiga ye muntu abadde atuyisa mu ngeri nga mwenna abayisa kyekimu nga if it is business ebeera business bwe kuba kutuulanga abaana kuba kutuulanga abaana bwe kuba kubeera nga taata abeera taata. Pasita Yiga nga bw'aba wakuleeta concept ku TV si byebyo eby'abantu okwemalirira nti tulina program bweti. Pasita Yiga nga abayita mwenna. Pasita Yiga nze siryabe wa program yali ku EBS bagiyita Wasituka. Program eyo
yava mu bigambo byange bino gwenjogera ennyo twali awo nga tukolwali ne muzeeyi ne mugamba kati nze muzeeyi nga njagala shani oyo atalina we yasituka nga yasitukawa talina we yasituka muzeeyi n'agamba ade program ekya tugenda tukutika promo ya wasituka Jackstia n'akola program tubayita wasituka era program eyo yaliko ey'amaanyi bwe tutandika okunyumya emboozi ya muzeeyi tusobola okusulawo nze nina eddalu nze siri mwangu nze nga nsobola okukeera ku makya nekyankalanya ABS TV yonna kuva wansi mu kyaki paka waggulu ku CEO bonna naye nga pasita yiga ye muntu amanyi banno nomala okubanyiiza n'abagamba oyo kalo mulina omumanyira kalo ezo zembeera ze nze nange ekawala buli mukozi wa ABS nga bampita oyo muwala wa pasita yiga oyo muwala wa yiga oyo ali bwati oyo mwana wa muzeeyi oyo tasoboka muzeeyi kwegamba nze nga muzeeyi bwaleeta omwana omupya ekawaala nze gwasookerako nangamba naleese omupya naye tulina omugjamu ekyejo nze nga nnyinza okukukyankalanya bw'otuuka ekawaala nze nga nnyinza okukukyankalanya ne tukusojja ne tukola buli kimu so that osobola okufitinga mu society yaffe kozi ffe ABS tubanga abali ewaka bw'osanga nti saawa ya lwali tuba tukuba lwali ne taata waffe ng'ate waali muzeeyi nga ye muntu agera ku makya n'agamba nkuli ekalo biza akoze bwati naye nga takikoze wabula ng'ayagala kumanya tenvayo ekomawa ono mutaddewa ngoyo ye muzeeyi muzeeyi atukoledde ebintu bingi nnyo mu bulamu muzeeyi atuyisizza awantu awatakkirizikika omuntu bw'otasuubira nti osobola okuyitawo muzeeyi n'akuyisaawo muzeeyi atubrandinze muzeeyi atubrandinze me I work for one of the best stations in Uganda naye era pasita yiga kubanza saakerako nengenda kusimba nensaba mulimu nedda they just supported me ku TV ne bampita nenkola kyennyina okukola nenkola kineza ofuna omulimu naye nga muzeeyi ng'era buli kimu ng'omugamba nno muzeeyi nkubulire bampise ku simba naye tukoze tutya nagamba kati bw'otuuka kola bwoti ne bwoti bera bwoti ne bwoti bw'otuuka leero kola bwoti kwegamba nakubeererawo ng'omuzadde nzijuka tewali kintu kyampa buzibu ngakeera ku makya nali ntandise okukola evening zone ne Avon program gyasooka okumba ku simba eriyamu kuliko eyo nengamba omulimu gwa simba ngwagala naate era ABS nkola kawungeezi Avon tukoze tutya muzeeyi tugende njogere naye nti bampadde omulimu naye ate mba nina okuleka evening zone olowooza muzeeyi tagenda kungoba nangamba tugende netugenda netusanga muzeeyi nemunyonyola ng'omuzadde nemugamba muzeeyi omulimu bagumpadde naye obuzibu obudde ngwagala ate ne ABS enjagala nangamba kalo ABS ogyagala nemugamba ye nemugamba muzeeyi sisobola genda bwentyo nsuulewo ABS olwokuba nfunye omulimu guki nangamba saagala ofirwe opportunity yo naye kyetugenda okukola Avon kagira akola yeka evening zone ogenda sigala ng'okola akazannyo then otandika ne wiiki ejja tugenda kuyiiya ndabe engeri gy'okomawo muki mu muziki at least omwali mu muziki njamuzza wali akole naani ne Avon muzeeyi kwegamba nga bw'oba ofunye opportunity si muntu azibira omukisa gw'omuntu muzeeyi nga bw'oba ofunye omukisa nga si ye muntu agera ku makya n'azibira omukisa gwo fetubadde okulwa muzeeyi ensi etutegedde lwa muzeeyi buli kimu lwa muzeeyi yatutuusiza wano wetuli bw'olwala ng'ovudde ku bino nti oba salari nti oba ki bw'olwala nga muzeeyi abeerawo bw'ofuna obuzibu nga muzeeyi abeerawo nga buli kimu ekibaawo kwegamba nga yafuuka muzadde nemwekyojja ne at the end of the day n'abayitanga abaana n'abakumaakuma n'abagamba nti bannange mukole bwe muti muzeeyi before nga tannatuuka mu condition gy'abaddemu olunaku olumu twali mu kukkiriziganya waliwo ne mukozi munnange muzeeyi n'ampita
waggulu bwe yampita muzeeyi yantuuza n'aŋŋamba Carol mulina amawaggali naye nkusabye ekintu kimu mu nsi eno omwana wange togenda kumalako ng'oli bwoti naŋŋamba ebintu ebimu Carol olina obitunuuliranga n'obireka ne bigenda fayina omuntu aba akukosezza naye ebintu ebimu byensonyiwe obwo bwe bulamu bw'ogenda osobola okumalako n'ensi naŋŋamba Carol omuntu asobola okukola ekintu naye mulabe bulabi naŋŋamba nze yiga bintu bimeka bye bankoze nga mubeera wano ne mundaba ne mikwano gyange omuntu n'omusembeza nakukola kino nakukola kiri ne mubeera mu bukuubagano naye emirundi emeka gye wali ondabye nga neeyisanga bwokola Carol ebintu ebimu byesonyiwe yigwa okwesonyiwa muzeeyi anjigiriza okwesonyiwa nze nali sensonyiwa mbeera nga bwonkola ekintu nga nina okuddiza nga bwonkola kino nga mpulaninga muzeeyi anjigiriza okwesonyiwa nakutuuza nakumuwulirira nomuga nti muzeeyi kino kino kituuseewo nakutuuza nakugamba mwana wange togenda kumalako nkola bwoti kino tugenda kikunuka bwetuti kino tukole bwetuti kwegamba muzeeyi nga mubuli mbeera nga yabeerawo nga tolina lwomwetaaga n'otamufuna ekyo ala muzeeyi nga tolina lwomwetaaga nakabulawo era ffe atukkiriza okuba ku ssimu ye nga namazira mwenda gwa kiro n'omukubira nga muzeeyi funyemu embeera bweti ne bweti ng'ayinza obutasituka kujja naye era ng'ayiiya then w'abaali ffe muzeeyi oba ku makya oba kiro oba ku ttumbi azinongazi nga kikwatako this kind of a person abadde abeerawo muzeeyi nga muntu amazima nga agiyita B ebeera B bw'aba asanyusa aba musanyufu bw'aba anyiize aba anyiize n'akugamba nti kino nga bw'aba asanyuse aba asanyuse bw'anyiiga aba anyiize n'agamba Carol kati kino ky'okoze kinyiizizza kino tokiddamu nga muzeeyi muntu gwe mwawukanyizaawo yo there and then nagoba nagamba tambula onviire oluvannyuma lunaku bbiri nakulya nagamba owaaye nga sikyakulaba oliwa muzeeyi yagende South Africa embeera neetabuka embeera bwe yatabuka zomanyiza embeera zange ng'era buli omu ng'era bwe nabagambye nga gambwe muwala pasita biki biki era byatwetera n'obuzibu nga bagamba tolina kugamba muzeeyi nti kino kyekyabaddewo tolina kuloopera muzeeyi nti kino kyekyabaddewo nti oba kino kiri kiti obudde bwadda ku budde bwabo ebs nempulira nga entabye kwegamba n'obeera ng'oli tortured muzeeyi ng'ali South Africa muzeeyi embeera gye twalimu by then teyali nnyangu naye muzeeyi bwe yali adda yali atuuse e Rwanda n'ankubira biseera bwe twali tusigadde ku ABS nga tuliko nze ne Avon abaali beemanyi nze Avon waliwo ne finance manager bamuyita Lydia nga bwe twali tukwatagana nga baba twali tukwatagana nabo nga tebakyaliwo muzeeyi yatuuka South Africa n'ankubira essimu n'agamba Carol nzija nemugamba muzeeyi okakasa nemugamba muzeeyi embeera si nnungi nagamba temufaayo buli kimu kigenda kutereera nagamba abaana bange kimanyi muweddemu amaanyi naye kanzije ntuuse e Rwanda nemugamba muzeeyi okakasa oli Rwanda nagamba enkya ssaawa 2 kereeka waala ekiro ekyo yakubira buli mwana yali ali ku MBS kyonna ffenna ssaawa 2 ez'okumakya zatusanga tuli Kawaala nze Avoniiko aliko Siteera abasinga abaaliwo barigani ntale zasanga tuli Kawaala naye nga ffenna ekyatuladdala muzeeyi yakomyewo kyekigenda otereera muzeeyi naddamu n'atuza mu mbeera buli kimu nekitereera kwegamba muzeeyi abadde mutima gwa ABS muzeeyi nga ABS bwetaba akalwala
yusese badenge tusalako nenga muzeyi kyasooka okukabira ngamba abaana bange aba TV abaana bange bagenda kubeerawo batya omwezi nga munene kuba yusese bangali badenge tusalako nga tusalako omwezi mulamba nga we are off air ngagamba abaana bange aba TV bagenda kubeerawo batya TV kwegamba nga episo bateriiko muzeyi abatalina mirembe muzeyi nga teyerowoozako nga ye ngalowooza ku mmwe muzeyi ng'alekawo okulya ekirungi wabula ne mulya muzeyi nga bwakeera ku makya nga alina kyayagala ekawaala okukola nga tagenda kunoonya abantu b'ebbali ng'oba alina ka pulojekiti kayagala wabula ajjamu mmwe mwennyini n'abagamba nyasobola okunfunira ekintu bwe kiti genda okinnoonyeze anasobola okunyambaza olugoye bwe luti genda olunnoonyeze nga ye muntu ayagaliza buli omu nga wabawo opportunity tagifulumya amakinga sure okuleka nga mulemereddwa naye ng'asooka mu mmwe n'abagamba kati waliwo asobola okunfunira asobola otunga ebiteegi njagala biteegi gwe n'omuyiriba n'omuleeta waliwo asobola okunfunira olugoye bwe luti n'oluyiriba n'oluleeta nalabye engatto bwe nti n'enjagala gwe n'ogiyiriba n'ogimuleetera kwegamba nga ye muzeeyi nga bwe bulamu bwe nga bw'alaba omuntu nga munyiikaavu ng'afaayo nnyo okumanya kiki nga bawuli ayagala mwenna abalabe nga muli basanyufu era nga ye kimu bibiri abaana bange bali batya muzeeyi abadde mulwadde naye ng'ekisooka mu byonna abaana bange bali batya abaana bange bali bulungi kino kitambula kitya nga atutwala ng'ekintu ekisooka mu bulamu bwe muzeeyi tatusosoddeeko nti ng'abantu abalala nti abo sibazaala nga bw'otusanga ffenna wamu tosobola kumanya nga tosobola kumanya nti oba bano bebabe bano just bakozi nedda kwegamba nga yafuuka part of us nga twafuuka part of him nga muzeeyi bw'obula ku station oba ng'oludde gy'oli nga kkubira essimu nagamba owaayoolibwa nga sikulaba mujje mumbuzeeko ndi wano mujje tunyumye muzeeyi nga mumusanga atudde naffe ng'anyumya nga tosobola kikkiriza nti hiza bosi nga muzeeyi tatufuga muzeeyi nga ffenna atuyisa kyekimu muzeeyi ng'atwagala muzeeyi ng'atufaako ng'ekitukwatako nga kibeera kimukwatako sigenda kwerabira olunaku muzeeyi olunaku lumusali mwaladde mu ddwaliro muzeeyi has been a joking person nakubira essimu nagamba Karo walwadde nsubirayo omuzukulu bonna balimu emyezi bazadde naye gwe tozaala kiki noonya eki omwana aganye nimuga muzeeyi musujja gwegunuma nagamba nedda Karo kwegamba nga embeera gyetubeeramu ne muzeeyi nga tosobola kukkiriza nti boosi muzeeyi atulabiridde nga teyesize n'akulabirira n'alabirira famireyo muzeeyi ng'atwambaza nze simanyi we bagula lugoye nga ngenda ku mpewo sikimanyi ekyo nze simanyi we bagula lugoye nze mbadde kawaala nze simanyi eboneddeeko kawaala buli kyenjagala mbadde nkifuna nga newaziba sente zo zawaddewo mukira ku mutendo ga muzeeyi olwaleero ekyokulya kibuze muzeeyi n'abagamba Karo mumuwe sente fewaneka wala nga tulya efusi buli lunaku nga tulyako efusi nga byokulya byonna bawawozi buli lunaku nga bwabula muzeeyi bwe yatuteekamu muzeeyi atulabiridde muzeeyi talina kyatakoze ng'ekintu ekikukwatako nga kibeera kikukwatako nga bw'otusanga naye nga tosobola kumanya muzeeyi nga tebwembeera ki muzeeyi nasembayo okwogera naye yankubira ndoze wiiki ewedde essimu gye yakuba yali agamba Karo baana mmwe bulijjo simanyi nti mwe namwe temunjagala muzeeyi tukwagala naye nga bw'omanyi kati ffe tuli eno tukole tutya nagamba mwandize ne tunyumyanyumyamu ne tukuba olwaliro afolamu kyo ne mwana we genda eri ne mugamba naye nno kakyozaamu amaanyi okubawo ddi
nagamba Karo kumanda ezijja muzeeyi kumanda afudde nagamba kumanda ezijja imane muzijja muzeeyi yali agamba kujjanga mufu yagamba nzijja manaze watyo yenga muzeeyi he has been someone really amazing omuntu omusanyufu buli mbeera nejja n'abalumirirwa nagamba bano bagenda kubaawo batya nga fe basooka okulowooza one kuyusi siro yasooka otutujjako zaali ensonga ya program twena program gye baali bayita gaali mawulire atukyuseemu muzeeyi yalwala naye bwe yali nga mulwadde nayogera kintu kimu abaana bange ba abs bagenda kubeerawo batya abaana bange ba abs balina famire abaana bange ba abs bagenda kutambuza batya obulamu abs bwetali nga muzeeyi ekintu kyekimusanyusa abs kubanga kweri buli purezenta nga bulamu nga buli kimu kitambuzanga bwe kirina okuba tufiiriddwako omuntu abadde ow'omugaso ennyo mu bulamu bwaffe muzeeyi atulaze ensi muzeeyi atwagadde muzeeyi talina kyatakoze abamu ku ffe bwogenda mu kampuni endala abantu gye bakolera singa ffe twaliyo singa tetukyakola naddala nze okuba byese sirina gwe sikyojjeza sirina gwe siisiza mu mbeera nzibu nga piisi bweyayogedde taliiwo naye era muzeeyi bwomala bakyankalanya ng'akuyita ngagamba Karo wakoze boti ne boti naye tukole bweto ti banno tolina bayisa boti kwegamba nze nakula simanyi kubeera sibadde nnyo mu bantu nava buvi ku ssomero maze okuraduwetinga society gye nasooka okukoleramu yeya abs kati nga simanyi society muzeeyi anjigiriza okubeera mu society nagamba nti kati abantu boba babeera olina kukola boti ne boti mu bantu abangi you have to expect this and this muzeeyi nanjigiriza okwerwanako nze nali simanyi kwerwanako muzeeyi yeyanjigiriza okwerwanako mu buli mbeera nagamba wenakola boti ne boti yegwe kino kikutuukako n'otayogera lwaki toyogera oyo ye pasita yiga abantu bangi nnyo abatali naffe ababadde bayimiridde ku pasita yiga abatali naffe abantu bangi nnyo ab'omukyaki mulimu abaweereza abantu bayitirivu nnyo ate nga mwenna ng'abaabazaala nga ffenna oba wa mukyaki oba wa tv oba akolera ki nga mwenna abayisa mu ngeri y'emu nze ne gyenkolera ku Simba bw'otuka buli omu agamba muwala waayiga kubanga ekyo kyatwambala simanyi bwe tugenda kubeerawo nga muzeeyi taliiwo nga onlythingukanu kusigala nga tukola nga muzeeyi bw'abadde akola ki it is the only thing we can do abs tv tukyaliwo era tugenda sigala nga tukola naye nga muzeeyi omulamirembe tusaba mukama kuwa ekikugulo ekyemirembe mukama byonna ebyasooka ku taata waffe tusaba mukama omusaasire omusonyiwe tusaba omuwa ekikugulo ekyemirembe muzeeyi otulekedde eddibu ddene nnyo mu bulamu bwaffe akaseera katubadde tulowooza nti at least we shall give back to him buli omu watandise okubaako n'obulamu obweyagaza buli omu watukidde okubaako n'obulamu ng'alinga ali mu limelight muzeeyi wakekedde muzeeyi wagendedde muzeeyi atwagadde atulabiridde muzeeyi tusaba mukama muwummuze mirembe tugenda kubisinga nga taata nga mukwano gwaffe nga menta we are going to miss you so much muzeeyi tolabye ku bibala byaffe tolabye ku ki muzeeyi obaddeko tugamba tuli baakabi ffe twenyooma ne muzeeyi tolabye ku bibala byaffe muzeeyi tutulabye muzeeyi tatulabye ng'emazima naye tusaba mukama amuwummuze mirembe era muzeeyi
wange tonafa. You're going to be someone mubulamu bwange forever. You're that someone I'll always talk about. Paka gwe muntu gwe tugenda okwogerako, gwe tugenda okusigala nga twenyumirizaamu paka. You loved us, otusomesezza, n'otuyigiriza ensi, n'otubeezaawo ffe abaana ba ABS buli omu ali versatile, tewali kyatasobola kukola. Buli kyomuteekamu omwana ABS okugamba kati presenting nga okaabakaabu kati kola bwoti akikola, kati kola bwoti kati zina kati kola bwoti. Muzeeyi buli kimu akitutendese. Muzeeyi otulese mu kaseera akazibu, ensi etuddugalidde tetumanyi. But Mukama mwakiwumula ekyemirembe muzeeyi. Rest in peace, Dad.
Abalabi ba EBS TV ekyamazima waliwo kye bayita ekiddugavu. Amazima olunaku olwaleero kiddugavu gye tuli. Tuviiriddwako taata, jjajja, baaba, muganda waffe, kyali waffe, bro waffe, buli omu w'otudde mu kiti ky'obadde omutwaliramu. Nze nga nze taata wange Pastor Yiga afudde ennaku z'omwezi 26. Amazima sikikkiriza era mu mutima labika nga sinnakakasa naye ng'ate nina okukkiriza Pastor Yiga afudde. Olugendo lwange nno okumanya Pastor Yiga luyinza okuba si luwanvu naye ate nze ku sayidi yange luwanvu nnyo, lunene ate lugazi. Najja mu 2015 e Kawaala okusaba omulimu ku EBS TV. Amazima office gye natuukiramu yali ya Musumba Yiga Augustine essaawa zino omugenzi. Bwe nayingira munda omwami ono omugenzi kye yasooka okuŋŋamba kyali ekigambo eki by'osaba tobisobola. Nawulira nga mpeddemu amaanyi n'amala n'aŋŋamba kakkana omutima gwe, sigambye nti tosobola tusobola, wabula osobola naye ndaba byonsaba tobisobola. Kozi nze bwe najja ku TV namugamba njigalabira ebintu by'okulya amazzi n'akulya ssente mu bidongo, n'agamba nenkulaba toli mukyamufu tobisobola naye katulabe. Pastor Yiga n'ankwasa omukyala yali Madamu Ani, essaawa zino yavaawo wano abadde takyali naffe. N'agamba omukyala oyo kyasalawo bwakuwa omulimu ojja gukola. Nalaba nga nfudde mwankwasizza mukyala munnange simanyi oba omulimu naagufuna. Omukyala oyo Madamu Ani yagala biisa mu bwangu n'aŋŋamba amanya go gwani, natte n'akanya kange ne mugamba nze piisi 3. N'aŋŋamba ate eri gy'emmere. Ne mugamba Madamu bampita Mutesi. N'aŋŋamba oyagala shoki TV. Ne mugamba nsobola ebintu by'okyanga nga bye nagambye Pastor Yiga. N'aŋŋamba genda otuleetera demo, otuleetera ebikolako, oleeta application obiwandiike. Kati awo nabuuza n'ekigambo what is the meaning of demo? Ng'amazima sikitegedde. Nannyonnyola agenda okoleremu bwe biti bwe biti. Mu byonna natambula n'engireeta ng'egaali amazima nagikwatirana ku Georgina n'engireeta bulungi nnyo. Bwe najja omukyala oyo n'aŋŋamba demo yongirabi naye era ebigambo byo tebyatuka bulungi tomanyi. Nempulira amaanyi nga gampeddemu. Jjukira Pastor Yiga sikyalina chance eddamu kumulaba yankwasizza omukyalo oyo. Bwe namaliriza n'aŋŋamba kale jangu komawo interview gye nkuwadde. Interview kitegeeza omuntu aba nkuwadde alaba oba osobola. Yampa Ebonizi sigenda kyerabira mu bulamu bwange era Ebonizi yonna weeri mbasaamu ekitiibwa mu mwampeesa omulimu ku EBS. N'aŋŋamba Ebonizi eri ku Freedom City gikwate njagala kubasitamo interview. Bw'ogibajjako njamanya oli wakabi ojja kuba tobatya. Nasooka ne neegayirira Shaloni, simanya Saloni Barnabas mumpe ku interview bannema mumpeesa omulimu. Mu byonna lwaki mbajjidde ngezaako bbalaga bwe najja okuyingira e Kawaala okumanya omugenzi taata wange papa wange Augustine Yiga Tusaabe. Bwe najja ne ndeeta interview n'aŋŋamba eno temaze New Eagles eri mu kibuga baliko Brigato nabo njagala interview ku Geoffrey Lutaya, Irene Namatovu n'abaakabi abanaabeerayo konze enfudde. Ne ŋŋendayo mukama mulungi omukyalo oyo n'aŋŋamba kankira nkuteekawo kubanga sho tugyetaaga oyinza mu maaso okusobola tetumanya. Kyasiryerabira yankwasa omukulu Albert Luswata yali PD n'abeerawo kati awo wonna emboozi gyendi mu kubanyumiza saddamu kulaba Pastor Yiga kyantwalira ebbanga okuddamu omuntu mulabu. Bwe bankwasa Albert Luswata yankubako ne kumpi mu studio n'aŋŋamba we bate we bakola ye lwaki neerumya omutwe naawe Kalo weyayo Kalo abusinga omundi gwe mmanyi ng'embooseera. N'agamba oyo mumulage bye nabalagira okukola. Kati Kalo nabo ne bantiizinga mukaba omanyi omupya gwe nnyabo naffe baatutuba empi konse enfudde. Nesooka mbagondera ne basooka banjunya omanyi omwana omupya. Ne ŋŋamba oba naayiga olunaku lw'esseryerabika nayina ekizibu eki nga nina omwejo nga Kalo ne bw'aba musanze mugwikiriza ng'eza nga nja kutulika ekisero ky'amaziga nkaabe
awo wonna siddanga mukulaba pasitayiga naye nga neegomba ngamba oba muzeeyi ndi mulabako wabula nga bamuwuliranga oba ayogera ne bakkalo ng'atema misinde nga mutya ngamanyi oba musajja muzibu nnyo kisooka teyampa mulimu yansindikawo amadaamu kati nga mutya olunaku olwaddako ng'olwongenda njiga ne bakkalo tubeerawo awo nenjiga olwali lwabwe nengeera sibunalunyikira nga nkaaba kulira bangeeza banjogeddeko abaana bano nga babi nengenda nga manyira mukama nampa chance nenziramu nendaba ku musumbayiga kati laba bwambuuza n'amannya gange takyamanyira bwe najja nemugamba taata yenze piisi 3 okola pulogulaamu ki konzene eyo yebikyakala kweri okwo ku tv bagiyita ebiyita ekiro ndowooza oli bulungi neŋŋamba natajja kuba musajja mubi kuba mbuuziza n'okumbuuza oli bulungi kale nempulira nga simutya kati gye twava nentandika okugamba kambeereko ne bakkalo ne ba avoni mu biseera ebyo waliwo n'omukulu gwe bayita shaani neŋŋamba kambeerewokko nabo nentuulakokko nabo kati mu kutuula nabo ddaba omusumbayiga bw'abajjamu abakubiremukko naye ku lwali neŋŋamba nfudde si yoono akuba ne ku lwali nentuulawo kati kalo kye yankola yantiizingirawo wennyini nga naye waali naka nangamba musooke mulindeko mwafunye omupya akaabako kalube kaaba nayiwa n'ekisero natobya engoye neŋŋamba mukama katonda oba naamanyiira kati olwagira n'ansanga pasitayiga yali alwawo okukwata amannya gampita muwala teyajjukira linnya lyange muwala konze wangi taata nafukamira nenkya neŋŋamba angobye kiwedde banaye kiwedde angobye pasitayiga bwe yampita yaŋŋamba kampani gyozzeemu y'abantu bangi ate ffe tuli balwali bw'oba oyina ekyejo kisale nemugamba ye nga bw'omanyi omuntu ng'atidde nentambula neŋŋenda naye ng'ate ndaba bakkalo bo bali ize gye bali neŋŋamba banange naamanyiira nentambula neŋŋenda mba ndi awo nga Albert Luswata ankubira nga bwe ndaba essimu eva ku ABS jjukira show yange ya lunaku lumu nakukola bwe nti neŋŋamba Albert Luswata ku ABS ndi mugobe kyekyanzikiranga mu memory yange lwansonga nti nali mbatya nnyo bwe nagikwata Albert Luswata naŋŋamba babeetaaga mu meeting konze ekyo nkyogedde kyamazima ndi mugobe oba sinnayiga ndi mu kwebuuza nzekka nenyambuka paka waggulu nensanga abaana abasinga nga bagamba batuyise kumbe nga batuyise nga pasitayiga alina kyayiiza mu mutwe ng'agamba nina sho gye njagala okubakwasa ya kumakya erimu ani akalengedde erimu ekibuuzo erimu okusaba kati gwe nnyaba engeri gy'ogenda mu firudi mu bayimbi tukwagaza kukolanga lugambo konze tekubadde kugobwa ndi mu byegamba nzekka sinnafuna mikwano ati bwe ntuuka mu bakkalo baavuni bashaani nga bancunya bankubako olwali nga nkaaba neŋŋamba kawaala simanyi oba nanyangwira naye nja mwekaka nembeera waawo kati bwe mbamba puroguramu y'okubiri jjukira yali Monday to Friday buli kumakya nga nkeerawo mbalaba buli lunaku ntandika obbamanyiira kati mu kutandika olwo lwentandika n'okulaba ku musumbayiga nga kumba ababeerawo buli lunaku bo bafuna ne kacyansi akamulabako nange ntandika omulabako ne tubeeraawo kati bwe natandika omumanyiira nga nange musanga ne mugamba dadi neŋŋamba kati awo ntandise omujjamu nange nja mumanyiira wante n'agamba naabuzaawo ekibuuzo talimu kyemwagala kumbuuza kale ŋŋenda n'abakuba olwali ne bagenda ne mugamba muzeeyi mpozi nze ojagala wano kikoze amuzeeyi tugende mu offisi nakyekusaba natambula mu offisi naye mumbuuza omuntu gwe wali otya obuvumu wabujjawo nenyingira offisi ye n'atuula mu ntebe ye bwe yali nga naye tannakuyiga nnyo teyabeeranga bigambo na bingi naawe jjukira yali tannamanyiira namugamba muzeeyi amannya gange amatuufu bwe gati nze mutesi piisi gano aga piisi 3
testi bino nga bwomanyi ebintu by'okwejulisa agakola amannya nangamba nkuyambe muki ne mugamba muzeeyi nzaalibwa Kamengo naye na taata wange yafa ndi mu P5 nga mwagala nnyo ne mugamba muzeeyi watya ofuuse taata wange nonzaala kati weyasooka nankuba eriisa ati kati amanyi oba kyemubuuzizza namugamba muzeeyi awentakula bwenti enviri nkubuuzizza kibi jjukira nali nkyamutyamu nagamba tombuuzizza kibi koza ogambye amanya ga amatofu gwani konze mutesi oli muki konze ndi munyalwana inkuzadde banange nawuliranga nti olukuse nemugamba kati muzeeyi kyogamba onzadde ndi mwanawo kyenjagala kyenkugamba it is okay oli dota wange okuva olwo pasita Iga yakyusa byampita simanya muwala nga mpita dota era afudde mu bulamu nga nafuna taata era mbadde entambula nga pasita Iga nafuna dadi pasita Iga okuva mu 2015 dafa tikids andeze emyaka gyembadde ne pasita Iga mukirala ng'emitono naye at least andeze okusinga abantu betulaba ku nsi bagamba omukwano gukira oluganda amazima gali nti pasita Iga alira pasita Iga yatandika okumpisiza ddala ng'omwana gwazaala afudde erinnya lyampita yanzija mubadde otanga mpita Najjengo pasita Iga yagenda afuula presenter owakani the fact is at least babalaba presenter balibwa nakola nakeranga buli kumakya lumu yansangako nga nsumagira nagamba nkwagalako ekintu kimu mwana wange oli mukozi bwe namaliriza ofuna morning show mpezeza show yakubiri nengenda ku show eyokusatu yamba battle songs nga nkola ne Avon sijja kwerabira nga nakakola emyaka giyiseewo ng'esatu banominatinga mu RTV Awards wallahi saakisuubira nagenda mu RTV Awards because of pasita Iga nze saasoma mawulire that is the truth nze saagala kulimba but nanominatingibwa n'abantu abasoma amawulire nabeerawo pasita Iga ne mubuuza ekibuuzo banominatinze ngenda kukola ki pasita Iga nangamba tambula ku social media saba abaana abakwagala era abakuwagira bakulonde bwe natambula ennyo nembibuuza nnyo ne bamwamba byesamanya mu RTV Awards ebyo ebintu bye balonda basasula era pasita Iga yabinyinyonyola byonna yansanga ntudde namba ku Serena nemugamba muzeeyi namuyita emirundi ebiri nemugamba muzeeyi banyimye award yangamba ekigambo kimu mwana wange ekikulu kiri nti onominatingiddwako emu esinga 0 nemugamba muzeeyi bwogambye nangamba genda obeere musanyufu abantu bakoze amawulire emyaka n'emyaka tebabanominatinzeeko nafuuka proud ku kigambo kye yayogera era nezzaamu amaano muzekka ekyo ng'okijjeeko pasita Iga essanyu lyensinza okusanyuka mu bulamu twatuulako mu kyaki kale olowooza yeyankubira essimu nangamba piisa olwa nemugamba yendi waka nangamba naye bategeka omukolo mu kyaki bagenda kugaba simanya oba kalo yakiŋŋamba nti baziyita awards
like abakozi okubeebaza ndoza ABS ekyo ekikola ko simanyi wa TV endala zikikola naye ABS yakitegeka okubanga biringa nabyo awards nga bwe nominating abantu ne bampita kalo nampita nangamba jangu obeerewo biki ne mugamba naye nze simanyi kati anti ebyokujja nangamba ajangu kati bwe najja nentuula kwolwo yateekayo omukolo nga munene nnyo mu kyaki ne batandika okusoma awards nengamba naye kati nze siri waffe ndowooza funa award sina na kyenzaagaza bayirayo zaffe bazituzaali certificates kati nengamba kati nze certificate bampa yaki mwali ebiseera nali ndowooza mpezeza programu nya ABS pasita igayina enzimba gye yatuzimbamu nga ye teyeetaaga nnoonya mukozi mulala ng'omulala amutuuza mweno abalala batuuza babiri TV ye bwatyo nga wagyagala bagaba awards zonna era nzijukira era mukono gwange kalwa yankuba olwali n'agamba ne kati twanonye ekitali award ne mugamba akabaza abadde ebyo mbimanyi kati certificate tukireka ekyo tukiveeko ne badabira producer presenter best presenter ndowooza kamaama ne tutuula sonna ne bazisiibula kubanga abantu abaali bazigaba baali ba Aisha Kalondoozi pasita yiga n'alinnya akatuuti n'agamba mukama mulungi naye nga mubutuufu muddamu mulungi sibitegeera ndaba ndi mukozi sifunye kati pasita yiga n'agamba tusigazaayo certificate yaffe emu neŋŋamba kati simanyi oba batuwa certificate yali esigaddeyo nyinza ogiyisa mu lulimi olwangu nti omukozi asinze okukola mu bakozi bonna amazima pasita yiga yasoma erinnya lyange n'ensooka nga sikikkiriza era sijja kwerabira era abasinga abangi abanfollowers ku Facebook page bebifaananyi byentimbye nga mpasa certificate ye Employee of the Year nagifuna eya MPS TV tata wange gyoli mulemirembe certificate eyo gyensoose okukwata ngiina sigenda kugyerabira nasirika nenfukamira ku kituuti abantu ne bakuba enduulu basaiga badde akola ebintu bingi nnyo era nawalala wesitagenda kumwerabira ngenda bimenyamenya pasaiga tusitula natwala ku Freedom City amazima gogerwako oba kino abasituddeyo mugenda kuyomba teriyo yali ayigulumiza Freedom City nga ABS yatukolera launch ku Freedom City kujanjawaza ffe bapresenta be baana be n'atutuuza ku stage y'oku Freedom City karo navaayo abantu ne baleekaana naye nga baleekaana because of pastor Yiga not karo Afoni ne bamujanjawaza ne bamuyita nti vaayo afoni ne bamukubira engalo ne bayita Aisha Sitera ne bayita Pistatu banefe nanga tuvaayo because of pastor Yiga ng'endulu muzikuba because yatupresenting erimwe ne mututegeera pastor Yiga bwe munyumyako emboozi yeteggwa kankomekereze ku mboozi ye gyendi essaawa zino ng'abaana bwe bazze boogera ku stories zaabwe ne bagamba nti pastor Yiga ye muzadde ataakoma eyakusomesanga okufuula omuzadde ye boosi yekka kati twamujjangako ffe mu katiibwa k'obwa pastor ne tumuzzaako mu katiibwa eno aka TV nti ye boosi yekka abadde n'ebintu ebya media ng'akufuula omukozi ky'olina okubeera mu nsi ffe bakozi bannaffe weebali nga abasinga balinnya ennyonyi bagenze because of ABS TV nze lumu pastor Yiga yakeerako ku makya ntuuse ku kyendi kati essaawa zino kyendi n'angamba peace omulungi namugamba dadi bwentyo n'angamba abaana bange kyembasasula kisobola obutabamala n'angamba peace ng'ojjako ku TV wooli kiki muli naawe kyewakulanga oyagala era oba n'okisomako ne mugamba dadi teweetawaanya ansa ngiina ne mugamba nze nasoma ebyensusu
nesoma ne fashions nangamba ng'obyekakasa nnyo nangamba kati genda okikole bw'oba okyegulira muli ojjanga ku TV okole otambula ogendeko ne ku mulimu omulala pasita yiga kye tutagenda kwerabirako ofudde ng'otuyigiriza okukola obutamanya nti TV gwe mulimu ate ekitali ku mativi malala nti omwana aba amanyi atuuse ku TV naye amazima gali nti pasita yiga yatulaga nti eneebeere side business obeereko ne bizinesi endala eyiyo era nangamba mwana wange nkusabidde omukisa olugoye luno lwensabidde lutwale mu botiikirwa enaabeera ey'omukisa ojja kukola ogaggawale amazima pasita yiga andese antendese okukola ng'oggyeko TV nze bwe nva ku TV nina bizinesi eyange mwentuula naye osanga sandi kikoze TV ng'ennemezza bakuyita okulemala ng'ennemazza manyi nkola ku TV ndi wakabi nina kusileyinga kusosola njala naye nze njize okuyiriba mu kikubo n'engulayo olugoye n'ensuula n'enkuteeka ku botiiki ne balugula ne balutwala yes because of pastor yiga singa teyakinsomesa oba oli awo nandibadde sikiyize kikola naye anyway mu byonna nyinza okuba nga nkomekereza emboozi yange kozi bwe tutotola pasita yiga tetusobola kumalayo amazima pasita yiga alina abaana bangi sisobola kugamba nti yazaala nzekka pasita yiga azadde okuva mu kyaki pasita yiga atuzadde ffe abaava gye twava pasita yiga atuzadde ku TV pasita yiga atubrandinze kasi tasobola kulekako era abamuyinza okubuuza nti ate nti oba ki nze akantu kestasobola kuleka era kyemmanyi abali eyo muyinza okukabuuza nti olinawo obuuse pasita yiga agenda e South Africa omugenzi pasita yiga naye tunulamu olw'embeera nga simulaba kisooka yatulemaza pasita kino nga bw'omanyi nti abaana okwekuluntaza neŋŋamba mwana ndi wakali eri bampita nentambula neŋŋenda namuvinga on neŋŋendako ku the other station gye nyiza obutayogera wano bwe natuuka eyo amazima nga bw'omanyi nti taata mu lujja asigala taata amazima taata yasigala ngobereranga omwana naŋŋamba peace oli musanyufu nemugamba muzeeyo ekyamazima mpuliranga siri contented ne bwembi oba oliawo nga bakalu bakunoonyako mu kabokisi naye bannange notandika okugamba ate mba muyisinze oba oliawo nga afoni yakusindikira mese negwe oli bulungi gyoli neŋŋamba afudde nalwakisiddaka nenkomekereza amazima gankomyeku ABS yes tuli brands za ABS TV taata waffe oleso tukozeemu omulimu nzeyinze nganze pistado nkusuubiza ekyo nga bwe wagambye muli bakabi lwakuba temwekkiririzaamu nzeeyo amazima tuli bakabi lwakuba tetukkiriza nti wafudde muzeeyo otuleze muzeeyo amazima atuleze muzeeyo omuntu abadde alya ku sowaani emu nti mujje tuliire wamu muzeeyi abantu abali eyo bakimanyi nti tasobola nakulya kagaati k'ebitalo nagamba kasuneko nange kasuneko ne tukalumira wamu n'alya nagamba baana bange kyendya kyendya muzeeyi atukozeemu omulimu gw'amaanyi nnyo muzeeyi kiki atatuyigiriza mu nsi eno muzeeyi sigenda kumwerabira olunaku lumu waliwo omulabi yali omu n'anvumira ku TV nenva mu mbeera nemuddira ku TV nayomba nga nina obusungu muzeeyi yanzirya ku TV naŋŋamba yiga nvumiddwa nsoozeddwa ayina n'atayina peace nali nvuddeko waya nali nviiridde mu bantu mu busungu naŋŋamba fukamira wansi nafukamira wansi naŋŋamba tokiddangamu ensi tegenda kwagala yonna olina okubeerawo n'abatakwagala and of course olina okubeera n'abakwagala buli wafukamira ng'osabanga obudde bukya ku makya sabanga nnyo katonda wefeera okwagalibwa naye n'obukyayi obwanirizanga naŋŋamba ate bw'otakkirize nti embeera erina okwiruuya togenda kuba mukazi w'amaanyi ate
ate togenda kukola ekyo nakisomera ku pasita Yiga kyolina okukkiriza okuvumibwa okukyayibwa okwagalibwa osobola okuba owakabi sisobola kubanga nsukka ku bigambo ebyo papa nsaba byewasobya byonna ku nsi kuba tutambulira mu kusobya twonoona akamwa kaffe kwonoona ebigere byaffe n'engalo zaffe papa nsaba essaala yange eno Mukama ogiwulire kitange pasita Yiga byeyasobya byonna ku nsi tata nsaba obimusonyiwe omuwummuze emirembe bayibayi tata wange pasita Yiga.
Okubanga nti ndi wano naye nga siriiwo lwansonga ndala wabula mandiwo nti nzize kwogera nti musumba wange oba nabbi wange nti oba takyali mu bulamu bw'ensi mpulira ennaku nyingi nanze ndi wano mpulira ennaku nyingi era tosobola kitegeera naye nga munda mu mutima gwange mpuliranga mumenyefu nnyo sinze nandibadde wano nga ŋŋamba nti omusumba wange omusumba nzijje wala nti oba sikyasobola mulabako nti oba sikyasobola kuddamu njogereko naye ati obulamu bwange bubadde buwanvu nze okutuuka okujja wano ekawaala najja gwali mwaka gw'2010 era nga nabasanga bakyali ku kyaki eri eyasookera ddala nenjanirizibwa ne banjaniriza bulungi nali musabe by that time nali musabe naye nga bandaga keya eyandeetera okubeera n'obwagazi obugamba nti njagadde kyaki eno njagadde n'omusumba wayo kuba nze nali simumanyi 2009, 2010, netushiftinga netujja wano ku kyaki eno gye tulimu wenjogerera olunaku olwaleero ey'omusajja wa Katonda nabbi nze omanyi badde muyita prophet, my prophet era mbadde simuyita mannya malala era ng'olumutuukako my prophet nomuyita nabbi wa Katonda my prophet netujja wano 2013 bwe natuuka wano mu kifo kino nali mmaze okuba nga njagala buli ngeri yonna engeri gye baali bayisa mu kyaki engeri gye baali basabira ne ŋŋamba nti nina okujoyininga obuweereza buno obw'omusumba Yiga Augustine Abisaayo but before nga sinaba kubujoyininga waaliwo kye bayita revival band nenzija nenewandiisa musumba Yiga ebiseera ebyo yaliwo n'omukyala gwe bayita Magi Kayima ne batuwa ennyimba ne tutandika okuyimba musumba Yiga n'aŋŋamba nti Kawala gwe ng'oyimbanga Magi Kayima era n'ayita Magi n'amugamba Magi jangu olaba akawala akayimbanga gwe nze njagala kubakulira amazima nze okuyingira obuweereza bwa revival tekyankaluubirira wabula nayitawo by chance abalala nga babalwisa babakozesa practice nze muzeeyi n'aŋŋamba nkino Magi ono omuwala ayimbanga gwe nenyingira revival nga sinalinnya katuuti nembeera nga ntambula ne revival band nga tuyimba ne revival band bwe natuusa ekiseera neŋŋamba omanyi era nina okuyingira mu buweereza nenyingira obuweereza netandika okuyimba muzeeyi n'atwaniriza n'atutraininga banange yatutraining mulina okuyimba bwe muti mulina okubeera bwe muti n'atutraininga my prophet yamutraininga nagamba baana bange mulina okubeera bwekiti muweerereza mu mafuta gange mulina okuba abantu ab'amaanyi nga tuyimba naye nga muzeeyi ye muntu ayinza okujja ye nga ayagala omuntu omumalirivu nga ayagala omuntu omumalirivu nga kyo kwegamba ng'alaba nawe oyina amaanyi wezzaamu amaanyi muzeeyi n'anemerako nze saali mwangule muzeeyi yanemerako nga nze omuntu gwe bayinza okuba nga department ey'omukanisa nga nze nina eddalu nze ndi wafujjo nga bayinza okugoba muzeeyi najja nga kunoonya gyo wani ate yalazeewo nawe nga bamugobye edda
namumesi mwana wange jangu wereze nenkomawo empegeza baana ba Katonda mpulira obulumi bungi kubanga my prophet oba nabbi wa Katonda abadde alina olugendo lyalizije nganze Joani abalala simanyi naye abadde yafuuka taata wange ekyo kyekisinga obukulu nga yafuuka wa famire yange yafuuka wa taata wange nga ne bwe mulaba obulabi bwe mba n'ekinnuma mpona buwoni mpulira nga nsanyuse kwegamba mu butuufu profeti wange nabbi wange sisobola wotoli naye kituufu twali tukyali mu kyaki enzija nga mpiikinga nga tuyimba nga tuyiyiza ennyimba netufuuka bayimbi nze saali muyimbi nali sibimanyi nfuuka bayimbi netutandika oyimba n'ebiseera ebyo netandika okuyimba nga batukwata ne ABS TV netwerabako nagamba kakati nno mulina okukola kyesitagenda kwerabira lwe lunaku lwe yatuyita mu practice zaali za diplomatic n'atuyita alina bye atuyigiriza kalwera atuyigiriza omanyi ng'abaako n'abantu bayagala mukwate maamu kati ng'alina byayagala tuveemu ng'olusi fe tugayita malala obanga mumanyi biki alina oluyimba lwe yali ampadde neyemisanga atabiri mukyava ngamba kyana gwe kibi nkugezako okujjayo ate weefuula owakabi nembwatuka nenkaaba mu maaso g'abaana nenkaba nendekerawo okuyimba bwe yalabanga nyiizi bwe yalabanga ntandisa okukaaba kyeyaba bajangu nateeka mu kifuba nangamba tolina kaaba sirika wabula mbadde njagala mubiyigirize kyolina okukola musumba nakuzangu omwana musumba wano sibadde nti oba nze ndi mukozi nze ndi muwala munyankole naye nali nafuuka nga muganda omwana wawaka yennyininyini musumba wange afudde buli kimu nali nkyali awo nyamusumba ampulyesimagamba Joani omanyi nali sikolangako ku TV sibeerangako mu bintu bya TV nakubira naŋŋamba twali tugenda mu biseera bya diplomatic nakubira naŋŋamba Joani twalina programu yaliwo wano bali bagiyita bwali kujjukira n'olwekyo jangu ogitulemu kuba ndaba ng'osobola Katonda akindaze nti ojja kusobola okugituulamu oweereza abantu ba Mukama ngamba ye nze naasobola Joani nenzija saayita mu bingi nze sirisiina interview oba nti nayita mu interview zakulaba bakulu bwe bati nti oba nakola bwe bati naŋŋamba ti omanyi ku Sande ku makya ogenda kutandika program natandika program nga nange sikimanyi neneebuuza lwaki muzeeyi lwaki musumba lwaki nabbi alonzeeyo nze mu baana bonna be nali nyimba nabo katuuti nakakati ekibuuzo ekyo sisobola kugamba nti nafuna ansa nti lwaki yali alonzeeyo nze okubanga nze ngenda okusobola ebyettiini ku TV ye nenkola nga bwokola janagamba Joani kino wakikoze bulungi katugenda kukolaba ekiti katugenda kwogeramu gwekiti katugenda kuleeta abantu bwe bati nga beera kuzaamu amaanyi nga beera nzizaamu amaanyi nenguma nemanya nti wendi ndi watuufu ndi waka nange nenguma naye ngaekintu kyakukuutira okusinga nze yayinanga ekintu yasinga ngaotukuutira mwejjeemu amalala soka wejjeemu ekintu kyokwemanya ojja kubeera muntu w'amaanyi
ojja kufuuka ensonga nekitambuliramu nga mwebulagamba jamu tukusabire jamu kuteekeko omukisa jamu kuteekeko omukono ngaera ye buli bwogenda mu ofiisi ye ngaekintu kyasooka okukolera bwaba akusiibula nze kyemumanyiiko nganze era kyenasinganga okwagala okumugamba nti musumba wange oba nabbi wange nteekaako ku mukono nagamba gendulabe omukono gwa mukama gendulabe omukisa gwa mukama nakyogera bwati eyo no program gye bampa anyway yakyusibwa erinnya bagimanyi okusinga tugiyita Voice of Believers era nebeerawo buli basande ku makya sawa 2 era nayo eyagiteekawo nagamba tetuyita program eya gospel ekuba nnyimba nga za ddiini ajjako gituludde gitulamu nembeeramu kati mba nkyali awo nga musumba aze mu kyaki yalina service nga tuli mu service wakati nayogera katuti nagamba mukama alina abantu bandaze abagenda okumuweereza naye nga bagenda kubeera ku TV saamanya nti nyinza okubeera nga nze Joan kubanga nze bintu byokusaba nali sibyagala nnyo nga sibimanyi nnyo nga ndyawo ndi waddalu ng'ebintu bya Katonda kale sisuubira nti Joan nyinza okuba ndyawo musumba yeganajja nagamba nti Katonda aŋŋambye alina abaana bandaze nali ndyawo katuti ndina muzannyo gwange ngenda okuwulira ng'ayita erinnya lyange. I was shocked. Nengamba ayise Joan, waliwo Joan omulala n'ate nga nze Joan yaliwo katuuti nzeka ekiseera ekyo nenzija mu maaso katuuti nefukamira mu maaso ge n'anteekako emikono gye era n'aŋŋamba nti okuva ku Mande nkuwadde program gye bayita essaawa ey'omwenda era ogenda kuba mukyala w'amaanyi ogenda kusabira abantu ogenda kuboogaba n'ekigambo kya Katonda nga kisoboka kitya nze atabuulirangako nze ne Bayibuli sigimanyi gisoma sibimanyi kati ono omusumba ali ku kyokuŋŋamba nti ogenda kusaawa ey'omwenda obeere ng'obuulira enjiri saamujemera saajemera kigambo kye neŋŋamba musajja wa Katonda bwaba gw'oyogedde era olunaku olw'enkya lwalinga lwa Mande n'enkeera wano zaali ssaawa 7 nemusinkana mu ofiisi ye ekigambo kyagamba kyali kinnaŋŋamba Joan efukamira wansi nanjigiriza ebintu bimu Joan otulaba tutomye nnyo Joan ndaba nze wano taatabo mpise mu bizibu bingi banvumye bansoozezza bampisizaamu amaaso bantudde ng'ekitagasa naye Katonda yantuma namugamba musumba ekyo nkimanyi tolina nakukiŋŋamba kuba nze sigwanidde kuŋŋamba nti ebintu ebyo by'oŋŋamba nagamba nina ensonga lwaki mbikugamba nga nfukamidde wansi nagamba teeka emikono gyo mu bbanga nagamba Joan nateera kuteekako ekisa kya Mukama genda mu nsi genda okuwulira enjiri nateekako empeta ye nagamba genda wadde kyennina nendala naginkwasa naginyambaza ku lugalo lwange nagamba genda nkuwadde kyennina nasomera n'ekyawandiikibwa ekya ebikolwa by'abatume 3 abayigirizwa bwe bagendera ku yeekaalu ne basangawo n'omusajja yali asabiriza ye yali asuubira bagenda muwa zaabu naye ne bamugamba nti nedda tetulina feeza ne zaabu byonoonya wabula tugenda kuwa kye tulina nanga bagenda ekigambo ekyo kitambulirengamu era kyekuwadde bwe kuba kubeeranga n'omutwe gw'essaawa ey'omwenda nenzija nengenda ku mpeko nga simanyiddwa kale abasinga baali bamanyidde wali kusaani kuba nakola mu lunaku lumu nenzija nenkola musumba nayongera okunfuula mukwano gwe nga mpita
nga yeka yatuka ekiseera nga takyapita oba nga mwana nga tukekisaba nga musumba Joan ogenda n'okubeera musumba ngamba wanzi sibyagala nangamba ogenda kubeera musumba nangamba edda taata nentandika okusaba abantu ne baagala nnyo puroguramu yange ng'era batuuka n'ekiseera ekiro nga yebase ne bamukubira essimu ga musumba Yiga twagala ku musumba Joan era najja katulina ng'abaana bange walaba mutandisa okubanga bakubira essimu nga bansaba musumba Joan lwaki mumanyira mutyo kale ng'asaaga nagamba naye nvuddemu ebibala nayogera katuuti era abaaliwo ku saaviisi eyo yagyogerera ne ku TV mu studio zaffe za MBS TV nagamba ne bwenva mu bulamu bw'ensi at least nina ebibala byenfulumiza bwe mba ndi awo nga neebase nempulira abakubira essimu nga baŋŋamba twagala ku musumba Joan naŋŋamba nina ebibala byenvuddemu Katonda ne bantwala nemugamba era nze ekyo bwe yakyogeranga ne mugamba naye toŋŋamba bintu byo Katonda ne bwakutwala akutwalawa ng'era ye buli bwabeera agamba baana bange mutuuse we mutuuka Katonda ne bwanzija mu nsi nina ekyo mungamba nesigala nga nedda taata egyo emyaka gyo tegisaanidde kufa musumba profeti wange nabbi wange natuuka n'ekiseera ky'okubanga yatwalibwa ekawempe saasooka kikkiriza ti musumba wange yasuza ekawempe yali ekawempe yasula n'abasibe naye ate netusaba Katonda ekyo namala n'akijjawo n'avaayo okukomera era nze omu kubaakubibwa emiguluuza ekawempe nakubibwa ne bankuba naye nga ngamba ne bwe munzijjamu eriiso kasita mubakula nabbi wange olwo ne tulumala kugamba musumba Katonda muyisiza mu bingi naye ate teyandimutudde kati amuyisiza mu ntalo musumba wange alwanya entalo nasigala ng'ayimiridde nga mugumu nga bwe mbadde mulaba naye ne bwaba ne challenge ne bwaba n'ebimusomoza nga tekigaana kujja katuuti n'abuulira enjiri n'asabira abalwadde ne batambula nga neebuuza musumba Yiga kikyalimu ekyo okubanga ye ne bwaba anyize ne bwajja n'amala bavumaavuma ate amangu ago kimwanguyira okuddamu n'ayogera nammwe kuba funze kyali tekindiiko nvuma oti ate nenziramu nenjogerako nawe ngaye ne bwaba ayombye nammwe ate kyekimugana kuddamu n'asanyuka nammwe kugambanga ekyo twakimumanyiira muzeeyi teyandibadde gwe simanyi wooli naye tewandibadde gwe muzeeyi anfudde Joan gwe nali sisuubira muzeeyi anfudde okubanga naawe ali awo manyi erinnya Joan ekitandisobose singa tegaali maanyi ge singa tegwali mukono gwe naye at least nsaba Katonda amwongere emikisa kuba alese ebibala alese atusimbye we yali nga mulwadde nga ali ku lusozi yagamba amumanyi baana bange sigenda kugirawo emuti mugende mutule mu saavisi mubuulire enjiri neŋŋamba ye miracle moment ne Friday night ebibadde ebyo ate osobola otyo tugamba tugende tutule mu mafuta go namma mujja kukisobola netukituulamu netubuulira nagamba nabanga omulwadde kati kasita nina abaana bange basobola okubuulira ekigambo kye nali mbuulira n'atwesiga musumba n'atwesiga musumba Yiga n'atusembeza kayebadde ng'abeeraawo bwakusinkana abo bwe mutuula awamu sebo naawe kati ofuuse musumba Joan owange kati naawe ofuuse musumba sigenda kwerabira lunaku
fenatuma obugoye bw'abaana gwali mwezi gwa 8 sigenda kwerabira olunaku natulaasine mugamusuuba nfunye okubikkulirwa nga Katonda ngamba nti ndeta okwebwa bananga buleete bagambe babuleete bwobanga wakirabye mu kubikkulirwa bagambe babuleete nemwamusumba naye n'amalako nga nze Joani kuba sibikolangako ekigambo kimu kyeyangamba nangamba teri kigambo Katonda kyasimika nga talina nsonga nangamba genda osiibe genda ososiibire nensiiba yali wiiki nali sinamala kusiiba nangamba Joani iwatu beyali akuta Joani oba musumba bwentuuka unangamba okubikkulirwa konna loose ebisero by'abaana nemuga musumba okikakasa nti ye katusabe Katonda ajja kusumba abantu nafuna abantu bajja ennaku olunaku olwo ne baleeta obugoye bw'abantu musumba yasanuka nagamba Joani okikoze nkwebale mwana wange okuva olwo muzeeyi wange wadde omusinkana Joani kasita munywedde mwana wange konze wangi profeti kasita munywedde ne bwe ŋŋenda kasita munywedde nga nze mponya mutoyina gy'olaga olumu twali wano Katuuti nga tuli mu saavisi twali naye wano ng'atudde n'ava Katuuti n'ayamuka waggulu n'agamba mupitire abaana bange bansabire nasituka wano twali ne Maria ne Shakira etwambuka waggulu n'agamba mukakasa musabiramonze n'agamba teekawo emikono gyo n'ateekawo nenzikwatamu netandika okusaba naye n'aŋŋamba kasita munywedde ng'eyo ekigambo kyayogera kasita munywedde ne bwe ŋŋenda naye ekyennaku baana ba Katonda kyesikalabangako era bwe namaze okubikirwa neŋŋamba Joani waabwe kati nsigadde wa baana bange mbaagala nga kyekigambo kyayogera baana bange mubeere bumu baana bange munninde nzija baana bange sigenda kufa nzija temuzeeyo lwaki atigisi tewakomyewo tuukiriza bye watugamba abooluganda nze nga nze Joani nsaba Katonda emirimu Musumbayiga gy'akoze mu Uganda mu nsi zonna kubadde abadde alabibwa mu nsi zonna ebyesitv ebadde etuuka buli wamu ku YouTube South Africa badde amanyibwa nsaba Katonda akkirize emirimu gya profeti wange gy'akoze akkiriza omwoyo gwe ne bwaba yasobya kimanyi mu nsi muno teri atasobya naye at least kkiriza omwoyo gwe guwumule mirembe guwumulire mu kisa kyo naye profeti wange yigagazinyabizaayo kwagaliza olugendo olulungi era Katonda akumpumulize emirembe. Rest in peace, Daddy. Lero
awuse buli kikutukako mu bulamu kiba kyakuyiga kingi okuviibwako pasitaika abissayo ekawala abakamuyita ekitange ddibu nnyo mu bulamu bwange ddibu nnyo mu famire yange mu mikwano gyange mu baganda bange benina mu kaseera kano for ABS TV nja kugamba nti tekiringa kampuni endala bwe ziri ffe tetulinga nga ababeera ku mulimu nga meti obeera ku mulimu nga bakufuga bakukaka wane waffe gafuga maka nti abantu benkula nabo ku ABS TV ye famire yange eringa nga famire kati mu bulamu bwange gye nasanga e Kampala ever since wenajja e Kampala ewa Musumaiga nze ngaze Avon nebaza kitange pasitaika yes yantandika kuona nja wano nga ndi mwana muto nnyo I remember nali nakamala nali nkyasoma by the way nali nagatera okumaliriza okusoma nenzija Kawala nayingira Kawala kyenzijukira najjira mu revival band FM eyo bana pasitaika beya omujiji gwe yasembayo okulonda muli baddabali kirabo naba Eric Mugwanya bavayolanda kitende kale najja mu makamuno nefuka omwana pasitaika abadde dad ayagala abaana be afaayo ennyo nga tuliira ku sowani yemuze we nalinnya mu makamuno nasanga nga tutuula wansi ku ttaka bwe bamuleetera ekyokulya ye muntu agamba nti ekyewuunyisanga nti abaweereza be twasangangawo yakusanga nga n'akugamba tojja kuliira ku sowaani zino sowaani za muzeeyi bati wano mu maka wa pasitaika kibadde kyanjawulo nti esowaani kwabadde aliira nga naffe kwe tulina okuliira nti bwe bamuleetera enkoko abuuza lwaki temusoose kuwooli oba baba basoose kuleetera ye akwata esowaani ye n'akuwa gwali awo n'abagamba amundeetera ebyange oyika nga tebimaze agamba nze nja kulya ebweru ye life gye nasanga wano olugendo lwange pasitaika abeereddewo mu bintu bingi ne bwetandika kulinyisa kulumala kati kuba okuva mu revival band yandetanga nga muyimbi naye yandaba mu talent nti I can do anything else kuba ekyo mukisa omulungi nzera mu kusoma kwange nasomanga TV and radio presentation Praying Media Institute kati pasitaika bandi bwe yabanga esebengeta yandabamu potential yangamba bayapita na wisi from nowhere tatuza mukana yangamba Avon you can do anything else ebibange byokuyimba bisebengete kati ate nkulabamu talent ngemugamba bannange papa sisobola yangamba no nze nina kyenkulabamu first time yakupapialinga mu kamera natandika okukola ku ABS TV nakola program Nice Night abasinga abalaba ABS TV akaseera kongetandika nakulanga n'omumeja ngakola Nice Night pastor yantoza butuuza mu kamera nangamba njagala nkolere bwoti ne bwoti namugamba papa no nga sikisobola yangamba no osobola ekikola ne basetinga buli kimu nentuula mu kamera netandika okukola n'ambuulira ekintu kimu nagamba nti ku bunsi eno mu bulamu bwe obwensi togambanga nti tosobola wabula buli kintu gezangako nnyo okukikola tisiti kigande bugandi naye ngaokoze ekimu okikola nakikola kyali perfect abantu ba ABS TV banjagala programu zange zenzikola ku ABS TV nkakasiza ddala nti buli programu gye mbadde ntulamu ebadde nyumirwa nnyo abalabi bange ate nga erabibwa nnyo like Nice Night ye programu ezimu ezatta ABS TV membako ABS TV nekolako Broken Hearts nakikolako ne Debbie Francis waliwo omwana bamutabe Debbie Francis kati ye agenda nenva mu Broken Hearts nanteeka mu Battle Songs nakikola ne Piscator ngetumirako abantu amunagamba bikibikinde nga pasita abera ku seti natugamba tokusobola kugenda ku seti nga taliyo ekiro ekyo kitwakola twakolanga kino nga tutandika ssaawa 5 ne tumala eyo velvet ssaawa 8 ssaawa 9 naye pasita egamu bapapa beyina byemubulamu bwange
abadde taata eryobulamu abadde muntu atasobola kuzikawo nti ye boss atalaga nti boss atuula wansi ku ttaka n'ababuuza abaana bange what is going on kiki ekikulamu tukole kiki nga temuli happy fe ABS TV ebadde ezimbiddwa ku musingi nti pastor si ye yeesalirawo ebintu byekawaala pastor igaye muntu atula n'agamba buli muntu yenna asobola okuleeta idea ABS TV netambula era ABS TV twatambuliranga ku speed eyewuunyisa nti TV zendala zaleetanga abakozi nga bakozeeko fe pastor igaye yalondanga omukozi from nowhere n'akuteeka mu kamera ate n'owaayo ekintu abantu ne bakwagala so okuvaawo kwa papa kwa pastor tukubye enkyuko y'amaanyi nnyo so I don't know oba kigenda oba tugenda kutambula tutya mu bulamu bwaffe ekyo sinnakitegeera mu kaseera kano wabula nti kukubamu akafaananyi obulamu bwe tulimu without pastor ika ensi ndabange eweddewo omulamu gwange kubanga nze okukola kwange okumanya obulamu nti sente zikola kino bimanyidde kawaala ABS TV ntunulamu nti oba abali ebweru eyo kampuni endala zeeyisa zitya nga kizibu okumanya kubanga pastor iga tukuzizanga abaana atukuliza mu nkula ffe tetumanyi tutambula ku ground nti tetuli bana abantu bosanga ewalala ayina kulinnya neyeppanka nnyo fe abaana bekawala tetweppanka era kitwewunyisa nti ebiseera ebisinga abantu abatuyingiramu abajja okubeera mikwano gyaffe nti batukozesa nnyo ate ne batwawula ne batuleetamu ennyombo kubanga tuwerukaminka buli azze mu maaso nga ffe kyopapa yakitusomesa nti engeri gye tumulabiddeko nti agambe sowanyu emmere eri awo agenda kutya nange nagamba kino kiriwe so yenkwata gye tukwatamu abantu ffe baana bekawala kizibu nnyo okusanga omwana wekawala kaabe muwala nga yematira bino byosanga mu bawala abala nga betwala nti bo tebabuuza tebakola ffe wano no tubuuza nebonsanga nemuzagamba Avon kino kiki nkuwa obudde nkuwa time yange so bingi byensobola okujjukira bitagenda ku memories bitagenda kubambulamu bwa Guns Avon nebaza pastor iga afudde kyendi nze kubanga from nowhere omuntu from nowhere mu families zaffe tetuva tewali yasobola kukwata Avon ku mukono tewali we yali amanyi naye mu kaseera kano museze enjawulo abantu bangi mu Uganda bamanyi Avon bangi baliyo begomba Avon naye bamwegomba because of pastor iga bizaayo bangi bajja baagala okubeera mikwano gyabwe naye tebajja lwa Avon yono gwe mulaba bajja lwamuntu pastor iga gwe yazimba kubanga bwe netunula mu amanya gange naddala nze saali Avon nze nali Semakula Ivan but pastor iga yatunula bwenajja nagambye erinnya lyo Semakula alina terigenda kunkolera kyenjagala njagala erinnya lyo lifulemu ekintu ekirala ekisobola okutunda olikyuseeko lisobola okutunda audience ngenda okulaba ng'agamba waliyo Semakula Misa Semakula kati erinnya lyange yali Avon yenfuuka yali Ivan nafuuka Avon nze era kizibu nnyo nze wesanga omuntu nampita Ivan oyo aba mmanyi byewaffe naye buli muntu yenna ategedde erinnya Avon ategedde lwa pastor iga abizaayo kawala era kinenyaliza nnyo okusanga oli nayogera obubi pastor iga ffe ku Facebook tubamanyi oli avaayo nagamba pastor iga ali bwatya by the way temumumanyi mubadde temumanyi papa pastor iga abadde muntu ali friendly ku baana bato ku bantu abakulu nabuli yenna amuliraana pastor iga abadde muntu w'abantu ebisonyiwa kibamu kyangwira nnyo omuntu nti osobola okusanga omuntu n'amuvuma kyayagala ate n'atamuddamu so okuva kwa pastor iga kunkoze bubi nnyo nga nze Avon nsaaliddwa nnyo wamu ne famire yange ate bingi ebyokubagamba kuba obulamu bwange okuva lwe natandika okutegeera omanyi omuntu atandika okutegeera ng'atandise okukola nze mbadde ntya ku pastor iga abandabye mu nsi ez'enjawulo emikwano gyenfunye sandirinnye ku nnyonyi
jasira banjagadde bakuba nti afalibuli gwenfuna mu kaseera kano abanda bamuseze sayina mukwano gwange n'omunga webweru byonna tubirabirwa pasita Iga buli kimu kirabirwa pasita Iga bangi bajjayo kwekukutirizako byonna pasita Iga kati sina nnyo byensobola kugamba nsi sina nnyo mboozi gyensobola kunyumya mu bulamu bwange ne bwolinsangawa ateyemu pasita Iga kubanga tiri buli amaanyi mu bulamu bwange sinze nzekka nyigiriziddwa mami wange agenda kunyigirizibwa baganda bange bagenda kunyigirizibwa mikwano gyange gigenda kunyigirizibwa because of pastor Iga era bangi basobola okuvaayo ne bakirabanga ekintu ekyokusaagiriramu like bitulabe ku Facebook bitambula biti temumanyi pastor Iga mukama yandibawadde time ne musemberera ku kibadde bayita pastor Iga ekitakyasoboleka kuzzaawo pastor Iga abadde muntu wanjawulo pastor Iga lwe lugero lw'osobola okunyumya nga lunyuma ng'ate teruggwa kubanga abadde kazanyirizi papa n'atuula wansi naawe n'agamba gundika alina stories n'atubeerawo n'abanga atukyankalanya n'akuyita n'agamba okimanyi bisitatu oyo yagambye bwati ne bwati ne bwati naye nga teyakikugambye omwana agenda wa bisitatu okimanyi afoni bisitatu oyo akutabula ze n'agamba bwati ne bwati naye ng'asudde biri byonna ebitiibwa bye ebyokuba nti pasita Iga mubadde kumulamira nga mutya akuumibwa magye ffe waffe abadde kazanyirizi waffe mukwano gwaffe papa waffe buli kimu kyaffe era kyancukwe nnyo okuzzaawo omuntu alinga pasita Iga naye byonna musabira mugamba papa wumulamirembe akanya kewampa nga nze Avon kakasa nti nyinza obutakalaba nga ssente abantu abasinga tebakalaba nga ssente naye akanya Avon katunda nga kekyeyokya kazimbibwa pasita Iga abisaayo ekawala Avon Slim gwensanga Avon Slim Facebook page zange balayikinga Avon Slim Avon mulimu omuntu ayagala okwambala olugoye lwa Avon ng'agamba nyambala Avon nagamba netera olugoye oba lulungi oba lubi notafaayo naye agamaanyi gonna pawa ya pasita Iga abanjagadde mbebaza nnyo nebaza emikono gye tuyitiddemu nebaza famire ya pasita Iga nebaza pasita Andrew Jengo abizaayo nkakasa nti kino kibe kyakuyiga kinene eri ffenna ABS TV tetugenda kwawukana yadde papa atuvudde ku maaso kyensuubira kubanga bwe tunuulira Andrew tuli mu myaka gye gimu nkakasa nti abaana ba ABS TV abasinga bonna tuli mu myaka gye gimu tusobola okukwatagana abaweereza abalabi baffe aba ABS TV kino kye basuubira nti ABS TV esobola okusaana olwagwa papa avuddewo ekyo tekiriiwo tetugenda kukisuubira abali eyo ababadde bamanyi nti pasita Iga kavaho ABS TV egenda kuvaawo we tuli kuba tukimanyi omutima gwa papa ABS TV babadde batakimanyi pasita Iga ewatali ABS TV alwala abadde alwala pasita Iga ewatali ABS TV agwa ku mukeeka that's why naffe ng'abaana kakasa nti pasita Andrew Jengo jatulindinga mu ekimu tugenda kusigala nga tuli kimu tuba tetulina wakulaga tuli baana ba pasita Iga oli ne bwaba kuvumagamba ekyo kitabani kya pasita Iga biwala bya pasita Iga because yakituzimbamu naye ng'abatusemberera mumanya biwala bya pasita Iga bitabani bya pasita Iga nti bantu balungi nnyo tujja baweereza nga tetufudde ku bigambibwa ekyo kibadde bateekako biwala bya pasita Iga bw'obasembeza babeera bawala ba pasita Iga bw'osembeza bitabani bya pasita Iga babeera batabani ba pasita Iga so tujja kusaba Mukama Katonda Mukama akuwumuza emirembe byonna ebyasoba byonna ebitagenze bulungi mu bulamu bwekakasa nti Mukama ye musanyufu bapasita ayina abantu mu kyaki wansi baguminze ayina abayimbi revival band abaana bangi ye promota akyasinze okusitula abaana oba abantu n'abateeka ku map abangi wabwe tunulira tulina ku saidi ya TV tulina abantu be bamanyi bayitirivu nnyo nga bonna baba bamanyidde ku pasita Iga ku saidi ya revival band bantu bangi pasita Iga baguminze kitone okukkiriza nti mu kaseera kali tuba tetukiraba nga kikulu naye omuntu akwata millions and millions of money
naziteekamu gwe nafula avonisirimu omuntu najayo bannabbi omukazi obawulira pasitaiga tamali kirabo ba hasani nduga bena namisinga aisha kalondozi pc3 karo cafe bajowani bani abantu bangi bonna nga zibadde kubadde mukono gwa pasitaiga ambizayo kawala temwandi twagadde singa tabadde pasitaiga tekya kugamba byonna tebyandisobose singa si pasitaiga bati papa genda kumisinga tugenda kumisinga n'ensi yonna egenda kukumisinga ne Uganda egenda kukitegeera nti kunsi kwaliko omuntu gwayita pasitaiga abizaayo ekawala. It's the 27th of October. Olunaku lwabadde lwa Jjanako mwezi nga 26 ssaawa zibadde ziwera 5 ez'ekiro. That is when otuviiriddwako taata waffe omwagalwa w'abangi